English first, okay. So, of course, the issues really have, that we are raising today were largely about our activities. And one of the things they were talking about was notification, which we've always done, and we made it clear that we are willing to continue doing it. The only thing that we agreed on, that from today, when they receive our letters, they are going to be putting a stamp to show that our letters are duly received. Because many times we've been notifying them, and then someone just scribbles on the letter without even indicating who has received that letter. The other thing that they had put a ban on, which was illegal, and we raised that, was the question of rallies and processions. And we clearly told them that we are not against regulation or regulating our activities, but we completely disagree with an illegal ban on rallies, because everyone else is doing rallies and processions and all that. So we've agreed from today that they are not going to be banning these rallies. They cannot say NUP don't do rallies while others do rallies, don't do processions while others do processions, but they are going to regulate. And we even said that we are willing to give them a liaison on our end to make sure that our activities are duly regulated but not banned. The other issue that we raised seriously was about the attires. You know, they've been abducting, arresting people who are putting on our attires, and we made it clear that these are not uniforms of the police or the military, but they are they are part of our uniform, as it were. So these berets that we put on, the overalls and that kind of thing, that was another issue that we raised. We also very strongly condemned the issue of abductions, and we told them that they must comply with the law when they are arresting people. If someone has committed an offense, the Constitution of Uganda and other laws guide them on how to conduct an arrest, as opposed to coming into people's homes in the dead of the night, breaking in, keeping people in ungazetted places of detention, and all that. And of course, generally, we raised the question of partisanship, and even actually showed them these pictures that you see here. These are part of the pictures that we left them with, copies. These are PLU people moving around, holding rallies and processions. We had copies of these. We had Lilian Abe in Kitugum. We had all these other political actors, Nyamutoro, Inebi, and others. So we are trying to tell them that you cannot say that NUP should only have town halls or meetings in enclosed venues, while all these individuals go on, as you can see, holding massive rallies and processions. The other day they were in Kasambia and all that. We wanted to be on record so that they are not setting standards for NUP, that they are not setting for every other person. So that is why we called them out on what we call partisanship. We said if these rules are to be applied, they must be applied across the board, but also most importantly, they must be legal, not illegal orders. Just twagala tukolagane tubagamba kakati lwaki bwe tubeera eri mu field lwaki muyisanga ensolo ate kati wano boardroom mwegonzezza nimutulaga nga bwe tuli ab'ebitiibwa ennyo naki naye kirungi tuze tubasinkana era tubagambe nti tulina buzibu tujja kudda nate ku nsonga yonna naye kye tutaagala tukyankalanya tulemesa kwetaaya mu ggwanga lyaffe enjoying our rights. Katusuubire nti ensonga ezo banaazigoberera nga bwe tuzogeddeko esige agenda kutulambulira obulungi naye nga tugamba tetugenda kussa mukono ku mateeka ddembe lyaffe nga bannansi. We came today activities zaffe emukono olw'enkya tugenda kubeerawo oluddako e Masaka Kyotera ne Bukomansimbi. Kitukkaanyizzaako nti ekyokugamba nti ng'abamu poliisi babadde bagamba nti baweze enkuŋŋaana zaffe ne mu mateeka tekiriimu kubanga tuli kibiina ekiwandiike era tutambulira ku mateeka naye tukkaanyizza nabo era ne bagamba nti bagenda kudda gye tuli ssaawa ng'emu oba bwe kityo just bw'ababa nga balina kye baagala batutereezeemu mu ndaba eyaabwe obanga baagala tukozese lino ekkubo oba ki tugamba kale tujja balindirira tubuulire bye mwagala otubuulira naye nga activities zaffe zo zigendagenda mu maaso era emukono olunaku lw'enkya tujja naye tubagambye n'ennamba zaffe netuzibawa oba mulina kimwagala okutubuulira kikale muyite wano kikale mukole bwe muti tutandike essaawa zino malirize essaawa bwe ziti titulina buzibu naye nga activities zaffe zo zigendagenda mu maaso kubanga ziri mu mateeka maaso n'enteekateeka kubanga tukimanyi nti kaakati tetusuubirayo ate ekirala kyonna kinaalemesa luno olukiiko kubaayo olunaku lw'enkya
tuteeseteese okubeera ne bamwoyo gwa ggwanga abanaanona ku pulezidenti tujje mpola mpola saawe muze nnyini tujja kubeera nakasajja mu Mukono North. Pulezidenti wajja okuva ne ttiimu ye agende mu Kalagi wanaggulirawo ofiisi ya NUP eya Mukono North constituency. Traini bw'eneevaawo ejjagenda butereevu enakifuma. Kyokka abantu babuulira ku makubo nti omukulembeze waffe bwali nvuumuulo. Ajja kubanga mu kutambula okwo agenda abawuubirako. N'olwekyo abataasobole kutambula naye tubasaba babeere ku kkubo bamuwuubireko. Ye n'abo bonna baana bo nange neesunza okuba omukubo. Nakifuma Pulezidenti agenda kuggulawo ofiisi y'ekibiina eya Nakifuma constituency era ayogereko mu lukiiko lwe tuyise brief rally mini rally olukiiko olusamusamu. Pulezidenti bw'anaava Walusubi Walusubi Pulezidenti agenda kulonkinga kampeyini y'abanamukono ey'enkizo Walubeerera. Crime must pay. Omuzira waffe Muhammad Kanatta nga tukozesa enkola yonna ey'amateeka twagala okubanja obwenkanya oba abalunnyanja mu kibiina kya NUP mu ngeri entongole wamu n'okulaga obumu nabo olw'ennaku ebalabira ku nnyanja ffenna bannayuganda gye tumanyi omuli okusibwa okwononerwa ebyabwe okuttibwa n'okulemesebwa omulimu gwabwe. Pulezidenti ng'avudde Katosi ajja kujja ekisoga agulewo ofiisi ya NUP eya Mukono South. Era awo traini ejja kujja Kanaguluba paka taxi park e Mukono. Taxi park e Mukono Pulezidenti ajja sanga olukiiko lwatandise dda kubanga tulusuubira kutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya. Taxi park awo era abantu banjawulo bangi ab'omu Mukono n'abava ebweru wa Mukono bannakibiina bajja kusiiba boogera eri abantu. Okutuuka Pulezidenti bw'anatuukako tusuubira nti wakati w'essaawa 10 ne 11 Pulezidenti ajja kwogera eri abantu ng'atuuse n'oluvannyuma traini esimbule ngedde Magere era tuli bambe gyaffe nga bwe giragiddwa mu mateeka era twagala okwebaza abantu bonna ababadde mu nteekateeka eno nga organizing team yeno eri wano era twagala okubayita n'okubasaba eyo ku makubo musimbe ku bitooke muteekeeyo ku bimuli temuzimba biyitirirwa ebyo byannyinimu naye tubagamba nti muteekeeyo obubonero bwonna obulaga nti omugenyi waffe n'abagenyi abalala bonna mubaaniriza mu kitiibwa era ne mu mukwano. Abantu basemberere ku makubo bamuwuubireko ne tubakubiriza temugenda mu makubo kulemesa batambula balala tukuuma amateeka n'ebiragiro